nayenga ze kyembagamba abakazi ayo nebyo ebintu bya Bosco eh emyaka gyamaze n'omukazi mbe emyaka 3 30 years oba 27 naye nga gisuka mu tugamba abiri ku sente zayina okubanga ayita namwanjula wadde omukuba embaga tulabanga aliwo question mark ne Katonda abalongo n'abatwalire anti waliwo ekibuuzo ayagamba wenakuwa omukazi ono embaga n'abanga ninako obuyinza ayinza okugaana abaana bange okujjawo neera wadde teyamukuba mbaga neera ajja bagaana okulinnyawo ngogala baki aba tamukubanga mbaga myaka gyamaze nene ku sente zayina naye ebintu byetumiikiriza kyova olaba mbagamba obwenzi ala abantu bagala obukola lumu lwoti nga bulijjo obagedde ogamba kangumire wano balongo ate omukazi yenna banne yenna ali eyo bwoba olina kyasi kaka omukazi ajja yakuba embaga olaba balowooza mbako kawatabwata ako kumabuuma akantu ako kalina amakulu naddala nga bbaawo afudde bw'aba waali tekaba na makulu naye abakazi bakaka embaga funa empeta for security reasons maaso ekitegeeza singa mukyala Bosco yayina empeta singa wadde wampeta singa abadde agiina yalikoze ne selection y'abanaziika ate gye nabba wa kaadi simanyi bannazaala yandirinye ku mulambo gwa mutabani we poliisi awo naye namwe abasajja bwolaba nga mukazi wo tategeera bulungi tomuwasa bwolaba nga obwongo bwe bwambwa tomuwasa gavumenti etuyambe tuleetera obumu obupima omukazi atategeera omusajja abaamulaba gwe seeta bwe bolabanga conversation yona ebigenda mu maaso bino bya mirembe n'asamba bino byansambya bino bya ajati ne aji gwe bireeta ewaka mu biteeseko ne mukazi olaba obwongo bwe bugwa ojja tegeera nti ono tategeera omanyinze ebintu byonna nalabye kati kali buli mukazi yenna yabadde ku sayidi ya mukyala Bosco ng'ogala yena yagenze ni tiimu nasima namwandujju buli mukazi yenna mubbi gwe buli gwe walabye oba olina gwe wakozeko interview ng'ali ku sayidi ya namwandu manya oyo mubbi era oba olina bbawe mukubira omutaasi omugambe nti owaayo oli ku kizibu kati omuwansi nsonga ki lwaki oba ojjako omwana omugye wa nnyina ate ng'okimanyi Saalongo alina ebifundikwa 2 buli kimwawo kimanyi siigo weka mwinamu abaana alina abaana balanga 8 ebweru ate buli lunaku gwe kennyini buli wakoma omugamba kulikayo Saalongo kuba wakimanya nti Saalongo naye nogaa nze ngenda kwezikira bbaawa ngaani nga kubadde nga abakazi bazika babba baabwe era bakayanira mirambo migagga naye omwavu ani akukayanira olwo yafudde mwalizere muno omuntu wammwe olwo tolinamu wadde akasente nekyo olaba mpagira omusajja alina sente okweyagala okulya nzera atonda babanenya Lwasa naye nze Eva siva ku sayidi ya Lwasa muwagira ne wakera ku makya n'awasa omusajja bamanyirwa nnyo nga baavu bannange tumanyira abasajja abaavu ne wafunamu afuna sente neera mutandika omumanyira nedda sente ezo kojja ngo yasikira nsikire naye nga yazenoonyeza nze nga bwemanyi sente bwe ziri enzibu ez'okunoonya omusajja waaba alina sente naawe nga ayagala kulya ku kawala kato ayaganako ku vacation ne kabbebi akettutu omusajja oyo mumuleke kubanga abakazi baamugaana nga tayina ewaka batugamba tugate muntu bannange mufumbye nte mutufumbirwa te muntu tawana obuko obwavu banyaffe bennyini batugamba sina maanyi gagenda kufukamirira kasajja kanaku jukira maama alina okufukamirira obuko agamba nze sina maanyi gagenda kufukamirira kasajja kanaku kitegeeza nawe bennyini bakwagaza mugagga bakwagaza ayinamu kali waki omusajja oyo bano bennyini abaavu bemuganye ate bamala ne bafuna ssente ate ne mubasinikirako amannyo lwaki ogaana omusajja alina ssente zate agenda kwewolako okuwasa omukazi owookubiri ogaana waki ng'amwagala ye sente kati kambuze sente z'omusajja azeeyagalira muddi baba tawasizza mbuza abakazi n'abaana be balina ozeeyagaliramu kati gw'obonaabona obulamu bwo bwonna abakazi b'ozadde n'abaana abakazi b'owasizza n'abaana beeyagaliddeko mu ssente zo be bakusalira nawo ndowooza olaba bakutegeke bakuwa n'eryenvu n'ecaayi ng'ogenda bebiriwo bw'oba owulira ekintu ekikuwa essanyu ng'ogenda kiteekamu ssente zo basajja mmwe ng'olinamu akasente kiteekemu oba oyagala genda ku trip gigendeko oba oyagala kulya abakazi 8 omulundi gumu kyetuuseeko
Kutu kwetuli tweyanzizza mwena abeekumira ku mukutu guno kyakabi mwebale nnyo mwebalidde okusubscribinga mwongere okubeera nga musharinga ate musubscribinge mukomentinge sobole kubanga ffe tuliwo okubaweereza amanya Troners omukutu Troners Media nga ndine Mama Candent Mama Feza ne Zabu n'abaana babiri naye bana ze kyesinga okwewuunya gwe mu byonna walonda Feza ne Zabu naye saagala amanya ga kika abamu tubonaabona lw'amanya ga kika wangi olutuuka amanya g'ekikago galina ebintu byago okuva edda kati waliyo kalinzaga gwe banzibulamu mu kika kyaffe erinnya lye banzibulamu okuva ku jjajja wa jjajja ne jjajja teri yafumbirwa enange nekintu kali yonna akitegeera bwe nti teri mwana wange agenda kubeera na linnya lya kika waliwo gwe nalabye naye oli mutuumire alikoma ku ggwe ali mutuumye obola nanoonyaawo kati oba omulala n'amutuma naye nja ddiiya anti waliyo neno Zabu waliyo Zabu waliyo Zabu waliyo Feza kati waliyo ne Silver kati Silver siri ya kika anti gisikyuseze mu Luganda Silver ye Feza mu Luganda aye namuzaala dda kati onoonya ddala bwe naafuna olubuto nayo n'essuubi tomanya ebintu by'ensi eno bizibu oyinza okugwa mu laavu ye laavu soola gigwamu relationship gyezemberamu ennaku zino tebeera laavu tewabeera wayagala munne alinga gyendimu musisinkana kumaliriza kizibu nedda relationship gyendimu buli omu ayagala bitundu bya kyama bya munne naye tewali laavu ate ezo relationship gye ziri nnyingi nga mweyagalako bitundu bya kyama teri ayagala munne oyagala bitundu bya kyama byo naye byoyagala bibigwa teri laavu era akuba temwagala kwogera mazima naye ng'ebisinga gyebiri ebyo bingi ne Uganda eragawa otega obeera n'emirembe mu nsi tolina kumalako mirembe naye togimumalaako nebaza Honorable Minister Balamu yakoze eki yawadde publicity nateete piki weebale nnyo weebalidde okuwulira omulanga gw'omusajja oyo publicity kyali wange naye weebale nnyo weebalidde naye yagambye His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni afuga eggwanga lino afuze bantu kubanga publicity yayogedde oluzungu ng'ekigambo naye publicity yamaze n'afunamu ssebo afunyeemu nawe yafunyeyo piki naye wakuba neera asaana ebisingawo ako katandika butandisi ali abantu olaba nga balina okufunamu kati nga publicity alina okufunamu awana n'ebisingawo ajja afunamu ewulwa bamugoba ku mulimu katandika butandisi nga tweyanziza asima yalwogera ne mu State House olwo oluzungu yagambye naye publicity lulwe yekka naye nkunoonya publicity nkunoonya era kuteekamu akasimu ugamba otya ndi bulungi muli Muteeba na Masaka tweyagala mwekalakaasa kuki nawulidde nti muli mu kwekalakaasa bakyala b'e Masaka mwena oli omukyala yavuma namwandu wa Bosco yamuvuma naye ate ne namwandu nakye yakola kibi nnyo singa n'ebivuma oyo namwandu wa Bosco bagambe banamasaka mu muboole tuwole oli omukazi busungu kati nze singa oyo namwandu yali akikola mu famire yaffe nali mujjako bujja mutwe nengenda naawe buba butemu kati olaba buba butemu naye nze engeri gye ndaba famire gye zibonaabonamu wendaba omuntu yenna ayagala okuyuzayuza famire eyaffe mba njagala n'afa kati oyo omukyala bamuwasa bakuwasizza buwasa toli memba wa famire eyo lwaki oba otuuka mu famire n'oyagala ogitegeerera tolina w'obayita newoba ng'ozze oli wampeta newoba toli wampeta eyo famire tolina bw'ogiyita lwaki obeera ogitegeerera kuva ddi ng'omukazi gwe bawasizza ajja mu famire n'agitegeerera ebyo byonna bivudde ku basajja bano abakola ki abasajja abeefuula bassekibotte ekiki omanyi gye bujja mu maaso alaba kino ekyomugenda nekikyukana abakazi babaserimooti abakazi be basalawo mbo babaserimooti abakazi kati be balina limooti yewaka gye bujja mu maaso omusajja w'ewaka embwa y'ewaka ejja kuba emusinga obuyinza ewakaawe ekyo beera ng'okimanyi mu maaso emyaka 10 embwa y'ewaka ejja kuba esinga omusajja obuyinza mu maka ge
abasajja tebakyategeera abasajja basekibote ogamba otya mbu owasizza omukazi ewaka family gwe wagitandika omusajja yakera ku makya n'atandika family nakugamba munna n'aleeta omukazi n'amugattako ne bawera babiri ne bazaala abaana family kitegeeza omusajja yatandise family eyo kati obudde butuuka buti ate ng'omukazi alina okusalirawo ng'afuuse kizibu abasajja bafama oya abakazi kale abasajja abo abagagga bambize mbasaasira kubanga gamba kakyuse gamba kyova olaba abakazi basemangu abasajja abagagga abo abakazi abo tebabaagala babagalako bya bugagga omuntu yekayika akwagala ng'olina ssente neera zeeyongereko ali omu nnyoko bakitaawo naye abakazi tebabaagala kati asooka n'akubaza n'agamba kati omusajja ono ne bwafiira wano lentooze zisobola ovaamu fiizi abaana bange tebasobola butasoma ne bw'aba afudde kati ng'ayongeza stress ng'akusitressinga oyitawo emyaka 2 ng'olwala pressure ng'olwala sukaali ng'ogenze ng'asooka yeefuga ebyobugagga ng'awasa omukazi omulala ng'awasa omusajja omulala bawasa omusajja omulala nga babeera mu bimaaliyo gwe bannamwandu bameka gwe wali olabye atazzeemu kufumbirwa batono bawasa omuvubuka nolaba ate oyo omusajja yawasa omukazi oyo omukazi yawasa omusajja akasajja akato kati ke kamanaging emmali yali yabbaawo amuleetanga manager nno n'amaana n'amufuna abakazi okumanya nga bagezi ate bannanga abasajja balina okuddayo ne bafuuka abasajja ne bava mu bino ebyasekibote bye balimu ng'abasajja bedda omusajja mukazi mugezi akulaba ofunye akasente ng'atandika okugamba muganda oyo tanjagala ng'agamba mulamunyoko oyo ankwana yejjesaamu awo obwoluto ne luvamu n'agamba maama wandoga kyayagala kiri kimu kukujja ku famire yo asobole okukucunya ng'otoyina gw'oloopera naye abasajja tebakimanyi obwo bukodyo bw'abakazi aba akujja ku famire yo agikuggyeko asobole okukucunya wano akugambedde eno abaana be wazaale ebbali tebalina kuyingira wano katoyina gw'oloopa n'ennyoko mwakyawagana kumanya ng'abasajja basiru omukazi gw'owasizza akukyawaganya ate n'ennyoko eyakuzaala mazima maama ddala yabonaabona n'olugambirawo from day one maama wange tayogerwako taddibwamu tagambwako tomugeragenyako tomwegeragenyako sambira mu nnamba yo from day one olaba oba anayogera ekintu ekibi ku maama toddamu kusala layini ne bw'aba maama we yakola ekintu ekibi mukazi mugambirewo omugambe maama wange oba taata wange tomusinikirako mannyo olaba oba aliddamu okwogera ekibi naye abeerawo kati bamanyi omanyi tina omukazi asobola n'okulaba ng'olina mukwano gwo nnyo omulenzi omukwano gw'omusajja nga mukolagana nnyo oluusi akuwa ku magezi oba n'omugamba kati nga mukwano gwo James nga ne James yangambye nkolebwe nti ne bwe nti omukazi oyo n'afeekinga kyati n'agamba James ankwana oyinza okuddamu okubeera ne James yennyini asobola n'amuyita nti balina ensonga n'omusangawo alina okwawukana n'emikwano gyo baagala okwefunya abasajja babeefunze naddala omusajja oyo ng'alinamu kasente era ananga abasajja abalina kasente mulabye kubanga abakazi bemuyina tebabaagala bambi tudde tukole tutya bw'ofuna omukazi ng'olaba omukazi atandise okuba kalimooti ayagala osalawo kino na kino owasaayo kabbebi ebbali ofune n'emaka w'oyogerera omanyi ensonga lwaki abasajja abasinga bwe bafuna ssente bafunayo abakazi abalala okimanyi mbukufuna mirembe aba yabonabona jjukira abasajja bakola obulamu bwabwe bonna nga babonaabona basitulagolinga omusajja ye muntu akula okuva nga mutewaka emirimu egy'amaanyi bagiwa balenzi genda oleete enku gwe musajja kima amazzi gwe musajja okuva nga bali ewaka ne baba bakola emirimu egy'amaanyi bwe ekyawe kibaamu eky'amaanyi we bakula ne bavubuka awo ne bakola nnyo abayagala akawala akamabina nga bambi talinamu ssente akima amazzi ku kyalo abadde wakusomba bidomola 10 n'asomba 4 asobole okukakasa akawala kali ne kamugaana nga talina ssente amaze zifuna ne kajja n'awasa ate bw'awasa nga amaze zifuna ate omukazi gw'alina n'amugamba toyina kukwana luli nali njagala ne baŋŋaana nga sirina ssente ate kati nnina ate neera mu ŋŋaana tulanga abasajja babonaabona paka bwe bafa bw'amala ofuna ssente bamugamba aganga akasiga go ga mukazi n'abaana eyagazimba eyagula poloti oluusi alina gwe yabba nzibe ssente ezazimbawo kati bo abasajja balinga bambi be baatonda okubonaabona paka bwe balifa
mukama okubonaabona paka ebalifu ate teri wadde ekitongole n'ekimu ekivaayo bawulereza kiriwo abasajja babavaako ensi omusajja yamuvaako eno Uganda weenaatuukira myaka mu maaso awo 10 myaka nga 10 ng'embwa yeewaka ejja kuba esinga omusajja yeewaka amaanyi badde ku nnono ekintu kyonna ekibaawo bajjajja baffe edda baabikolanga baabanga abasajja nga tebamanyirwa ffe jjajja waffe yajjanga naye nga lwazze mutegeere waka nti jjajja yazze ena mutereera engato ne muzooza sipa ennyumba ne mugiteege ng'alina ekitiibwa era nga ne bwajja era jjajjanga yalina amaka mangi kati ng'ajjako ewaka naye lwazze amugenda kuba mulya nnyama n'ebyennyanja paka lwanaddayo ekyo kyokka kimuwa ekitiibwa nti taata azze waka oba jjajja omusajja aba waali teri kwasama ebyo byakwasama mudduka mu nnyumba mudde eno nga taata waali naye taata w'ennaku zino omusango ogwanda bumuli ku mutwe kati lwaki awo tebaakule ne bakwefuulira taata ali mugogolo n'abaana beevulungula kati omwana akuza akulaba nennyina muzannya tebeerekeramu wadde akatibwa akatono bwe kati waliwo abamu balaba n'abaana katuuni kati omusajja akula kati kankubuulye ekintu ekireese obuzibu omusajja akula amanyi omwana akula amanyi taata alinga muganda we kati omanyiri yedda bagamba taata wonja mugamba tebikyaliwo agayogera mugamba akole ki tebakyalina valiwo eri n'omwana akiraba wamuvumye nga nkulaba n'omusensebula bwoti naye lulinga nati omuddamu otya nga tonnavaamu mannya abiri lwaki abakazi b'ennaku tebakyalina malibu waliwo omusajja omu yalina abakazi nga 10 bamulagako ku mawulire naye nga abakazi be bonna balina amalibu ogamba yawasa bagayina mpi okuba olulimi olovaamu erinnyo nolaba bamugjawo nga bamugjamu erinnyo oyinza omusajja omuddamu gavumenti ndozo ye teyamulaba domestic violence omusajja kwali okuba muyitaani maama mwerabidde erinnya naye alina abakazi bangi n'abaana bangi bamulagako nnyo na musiraamu aji naye ajati be bonna balina amalibu kati taatawo bawa ayinza okuba omukazi mujjawo gwe n'omuddamu n'owulira nga akeera tamanga liri akazi ne bakaba kampi we kati okasaka keereze mu musajja nja kukuba abasajja waliwo ebiseera ebisinga ebimu ng'oluyi lwetaagisa leka naawe yes oba omuwekewo wiiki kati omuwadde naye kati ennaku zino bakola naye okuba omukazi oluyi n'asambagala mwegi n'akwata mu bisooto n'akwata mu bisooto ne yeekubako bw'ati n'adduka ku poliisi bw'aba mukazi wo neera mu biwoza ne biggwa okujjako ng'omusse tonalaba abakazi basibidde ddala abasajja okujjako ng'omusse naye nga tomusse neera ojja kumala oveeyo ne bw'oba omukoze eki naye w'onooviira neera ajja kuba akimanyi ne wanaavaawo ewuwo n'agenda n'afumbira omusajja omulala ajja kuba akimanyi omusajja bw'aba musajja ewaka abasajja kye balina okukola kimu kukomyawo kitiibwa kyabwe kino taata yakomyewo ewaka mwenna ne mutereera so tyano naye kati taata akusanga awo n'osigala ku byokola taata w'ennaku zino akolana nga switi wange nakutumya ali wa taata nga tanaba nakubuuza tonaba namutikkula taata wamutikkulanga n'okwata ebintu n'obipangayo gye bibeera n'olaba nga kyewamutubita kireese n'ojja taata naye kati omwana akugambirawo taata nga tolese switi wange nga wabagaawo bamama mwononya abaana kati maama oyo bw'akula ne yeegatta n'abaana ne bakutta nga toonenyaani famire gwe abagizimba obubi famire yemu abazizimba obubi kati omukazi ojjawo amaanyi agagamba nti zo bba wange afudde ngenda muziika wano n'abaana ddala omukazi ng'okimanyi omusajja alina famire toba nti n'abasajja balese balemaze abakazi abo okuba essimu ensooka nogamba nange musajja anfuddeko tugenda kukola tutya ng'olina okubira baakika naye gwe olw'okuba wafumbirwa mu famire oyawulewo n'ekika otuuka ekiseera okwawula ekijja ekiziikiddwako emyaka 10 nga tonnajja mu famire gwoze mu famire naye okyawuddemu era ze kyendaba abakazi gye tulaga mutuusa okutuziika nga temugambye famire bajja bazi andi ekyo kyonna kiva ku basajja kubanga kali najja kwettira amala akuziike nga n'okutta yakusse gwogwo kyobulaba abasajja abasinga abo abafa naddala nga balinamu akasente ebirwadde byebisinga ebiseera ebisinga biva ku bakazi naye abasajja tebakimanyi babimanyi nookola otya munna omukazi abo bafa kimu byanfuna n'agamba kati wano ate nabo abakazi abakaaba ng'ofudde bakaaba
bakimanyi tewali fees zigenda vaawo n'akaaba nnyo naye olukutuka bw'ati atandika kulowooza kati apartment za wano ngenda zikola bwenti abatakaaba kubanga sente zibeerawo omuntu yekka alumwanga omusajja ofudde nga ddala ng'olinamu akasente aba kitaawo bannyoko ye muntu yekka akwagala ebyaddala ofune kubanga obudde obwo otuusa omulabirira naye aba akimanyi bw'ovaawo bigenda kukola ki kutaataagana n'olyoka oleeta ofuna omuziziko guno nga tegwagala obalabe n'akuggyako baganda bo n'akuggyako abaana b'ozadde bbayi n'abagamba abaana bo tebajja wano kati omwana omugobi ajje okujja ewa kitaawe oyagala alagewa baamuzaala ebbali eyamuzaala ye kitaawe y'ono omugambye talina kujja mu maka gano nze sibeera n'abaana babajja bange naye ng'okimanyi bulungi omusajja oyo yazaala omwana oli kati oli omwana oba omusingiseewo ekisinga okunnyumira abakazi nammwe temumanyi nnaku yammwe abamu ku mmwe obamu oluusi nga nabo baakuzaala bbali abasinga abakazi abawoza sikuza mwana wa mujja wange mwana tali wange tajja muganda amaka abasinga babaenda bwenzi teri mukazi yakulira mu badagamba mukole ki muwase mu family omukazi yakulira mu family eteredde tibalina n'amanita data teyayendako abantu abo baba bategeera baba manyi ki baba bategeera naye bino ebyendeko ono bamwenda bbali yabatayagala abaana bebbali naye okimanyi bulungi omusajja yazaala ebbali ayinayo abaana basatu abaana abo oba denying access ku maka ga kitaabwe kale bagaana ye disikiza taata waabwe abalabeko talina balabako talina kujja wano kati abaana abo boobalesse taata waabwe bamugjewa ng'obagaanye kati oli omukazi wa Bosco ayagala akwata omulambo gwa bbaawe aguziike mu maka ge agaane bajja b'okujjawo bajja be balina abaana okitegeera kati abaana abo banaalima ddi ku kitaabwe nga togenda nabakkiriza kujja wakaawo lwaki omulambo temuguleka ne gugwera eri buli omu gy'asobola ogwakisesinga olabe emitima gy'abakazi emibi naye ddala bannange mutuufu twogere amazima nfiiridde omusajja gwenkireiminga nti mbadde mwagala nnyo ebulamu bwange afudde nfiiriddwa abaana babiri mulala aliko okisigeni sawa yonna naye tomanyi kiddako amaanyi agakaayanira omulambo agenda mu kkooti okugyako gaddukira mu kkooti nenkubira ne looya nfuna nti obudde obukubira looya mwabwe obulumi bwonna nga nti omusajja oyo aba afuse nga muganda we kwegya emyaka gy'omaze naye amaanyi agakubira looya nti omulambo baguziike wano ensonga nga gyowa nti bajja kutwala ettaka which means nti takolerera mufu wabula alumirirwa ttaka eririko kalina bya bugagga n'olaba n'emiguye ng'emijyayo emirala nga gimuwagira n'olaba omukazi ategeera gw'obadde owekibwa naye ng'agamba bakkirize nnamwandu aziike omwana we nga bwe yamuziika ddi nga kuva bazikirize nnamwandu aziike ebbaawe nga kuva ddi nga bannamwandu be beezikira babba baabwe kuva ddi obubbi bw'abakazi kale amuziike naye amuziike ku bijja bya anti nnamwandu aziike ebbaawe kitegeeza amutwale gy'ayagala bukubanga yabadde naye amufunye omusajja alina emyaka 3 omusajja yamala emyaka 3 ng'alina maama we ne nnyina kyemugamba nti ono omukazi gwafunye kati yasinga omugaso okusinga ku nnyina aye abasajja bonna emboozi ezo we zijja bwe zityo gireeteko ewaka ne mukazi wo olabe endowooza y'ekiwulenge gye wawasa bwe olabanga ebintu bwe bityo weebiri byakubba bya bugagga byakayanira mirambo ng'ebya Bosco bwe gikwata ogiwe mukazi wo mugyogereko ewaka ojja laba nti naawe olina mugunyu ewaka gwe bwe ebintu simanya kuliko eyabbye kino kumanya gwe gireeta ewaka owulire endowooza ya mukazi wo olusinga awo wenyini wabeerawo entabuka n'obutakkaanya ne weera nga abantu tebakyategeeregana abasajja kalinze kino kankikubuulire omusajja kasoofuna ssente olina ssente olina za apartment olina emmotoka zo olina amaka njagala nkubuulire mu bulamu bwo bwonna omuntu akwagala ye muzaddewo akwagala ebyeddala kuva neerera abasajja mu kitego mubeere nga mukimanyi omukazi abakazi bassa abasajja baabwe ne bawoza yaseeredde mu kinaabiro naye nga yamusse n'abawala bo ba ne batabani be ne bamutwala mu kinaabiro ne bagamba yaseeredde gwe njagala ombulireyo omukazi omwe yali aseeredde mu kinaabiro sooka oleke tusirikiriremu awo ate nga be basiba we basinga ewa kubeera ewaka be balala n'ebizigo babikuuta be banaabiramu ebiseerera naye lwaki bo tebagwamu zukusembwa yeebase
lwaki tebagwamu gwe weebuze lwaki abasajja be basinga olwala pressure ne ssukaali ng'amaze okugaggawala stress mukazi yagimuleetera naga kati bwe muwongerako stress ne muwongerako ebyokulya ebirimu ssukaali obulungi agenda fa mangu oba waliwo n'ebintu ebiyitira mu pressure ne ssukaali andi pressure ereetebwa stress ebiseera ebisinga ne ssukaali bwe yatali misaayi stress gy'obeere waka okimanyi omusajja bw'abadde waka omutima ne gumukuba myezi ebiri aba agenda olwala ssukaali ng'agenda sanga waka muliro ng'omukazi alina omuvuma buli lunaku kawungezi jjukira abasajja balina ebizibu alina fees emitwe gyawe gyetikka ebintu bingi rent w'oku mulimu fees misolo emmotoka service omutwe ogugwe gumu gubaako ebintu nga 100 mba abasajja abamu basanga obuzibu kati atadde ewaka asangewo kati omukazi kati eri bimukutte wano nina omwongerako pressure asobole olufaama abeera ne kuva na kwekyo abamakazi abamu abeera nga buli bwakoma amugamba eri apartment njagala ogikyusa edde mu mannya gange eri njagala bibeere mu mannya ga gundi amanyina okugamba omukazi amanyina okugamba omukazi kati tolina kimu kyondekedde ne bw'ofiira wano ndekawa nga gwani ateekateeka bambi abasajja abo abalina ssente teri abakazi abasinga babaagalako ssente zaabwe tebabaagala ate waliwo ekiraawo omukazi kyatuka jjukira kati abasajja agala n'awasa omukazi nga musinga emyaka nga 10 omusajja asinga emyaka nga 10 oba 15 te omukazi omusajja aba ayingira enkaaga omukazi nga yakayingira 4 jjukira akyali fresh obudde obwo abakazi babampu baagala nnyo sexy gw'ate amaanyi gakukendedde kati nga takyalaba mugaso golwala essente bweziri bwana ayenda bajja mugamba kati awo basayira amagezi oveewo ssente azisigaze afune omusajja na jjukira abasajja be bakola bati bagenda maanyi ga kisajja awo wali akakodi awo abasajja lwaki bafa mangu tuli ku kizibu mukama omusajja otambula ng'okimanyi saawa yonna ogenda ate gw'olerabeyo omulambo omwavu gwe bakayanira njagala ompeeyo olumbe lumu olw'omwavu lwe bali bakayanidde emirambo oba abaana naye maama waayimuka wati n'abuuza bannange waliyo omusajja omwana yenna mutabani wange gwe yazaala ono tewali kyakusikira era buli zziga eribeera awo libako oligino mwezi ennyimbe z'abaavu buli zziga eribaawo libako oligino ne baleeta abaana nga 7 ne babateekawo teri naatwala ku DNA abaana bonna ne babakiriza abasajja amagezi g'obawa malungi naye bw'oba oyagala kumanya olutalo wakati w'abasajja n'abakazi abafumbo bampeta si bampeta olaba bino bye baatuleetera bino bimazeewo amaka bino ebikyessimu zino essimu zimazeewo amaka omusajja abeeko kyeyeekengedde abuuze nti gundi mpa ku ssimu yeeyo omusajja yenna yawasa omukazi ng'akweka essimu bw'alina password mu ssimu simanyi essimu ya mukazi wange sigikwatako then omusajja yaba omusiru kyotegeeza kiki omusajja mukazi wo ng'omusaba essimu n'agikuuma naawe n'ogireka manya nti oli musiru oli mbuzi n'omugamba nti maama gundi era ndabe ku ssimu yo n'agamba essimu yange ogikwatako ngaani naawe n'omuleka n'ogamba essimu y'omukazi bagikwatako manya oli musiru olinga agamba nti olutalo luno oluliwo essaawa zino oba okwawukana okuliwo wakati wa bibajje n'emirembe bwebaba nga kituufu ddala nsambe yasaba mirembe essimu n'agimumma n'amukuba oluyi nsambe yali mutuufu owagira domestic violence sigiwagira naye waliwo yeetaagisa kati gwe omukazi wange nakera ku makya nempasa omanyi obwereere bwange gwanfumbira kyendya nze kati ndi musajja gwanfumbira kyendya yegwe omanyi obwereere bwange omanyi buli kimu ekyange lwaki mba nkusaba essimu n'ogigaanira kyama ki kyonkweka ekiri mu ssimu ekisinga emmere gyompa n'obulamu bwe nze asula naawe neera ddala essimu eyo bate muli kirimu lwaki oba ogimma omusajja oyo omusajja gw'ogenda okukayanira omulambo gwe ng'afudde ogambe ngenda kwezikira bbawe ngobadde towana ssimu nga kusaba essimu n'ogimumma kati omusajja ayinza okukwata essimu ya maama we n'agimumma tasobola maama we ayinza okuma essimu kati omukazi gw'oli naye bw'aba akuma essimu gani oyo si mukazi wo
omukazi gwoli naye abeera ate n'essimu ne password mu ssimu ye abeere na bw'aba alina password mu ssimu oba olina okuba ng'ogimanyi ebyo ebyekisirusiru bye muwoza mbusimayo essimu ebeera yange essimu ebeera yo nga toli maka ga musajja then beera nakyeyombekedde obeere n'essimu yo mazima omusajja bw'okera ku makya n'owasa omukazi oyo omukazi nga bw'ayagala okwefunza asajja simanyi yakuleka abakazi bagamba lwaki yawasaamu nnyina lwaki yawasaamu baganda be nga oyagala okwefunza omusajja oyo obeere ng'omulinako control na buli kimu ekiki naawe ekkiriza omusajja akuwasizza abeere ng'akulinako control na buli kimu naye abakazi okumanya nga tuli selfish nnyo ayagala abeere ng'akontrolinga omusajja naye ye nga tebamukontrolinga okimanyi omukazi akeera ku makya n'aleeta abaana b'abaganda be waka naye n'agaana abaana abayita bbaawe kojja okujja ewaka naye nga ennyumba eyo si ye yagizimba emmere balya nnyingi kati tera nti otebeera bwenkanya ekyo kyekiddayo waliema nti omusajja olina musajja wenna woolina oba tolinaamu kaseete naye nga wakeera ku makya okujjako nga baakuwasa waliwo omukyala gwe nali mmanyi nga kasita saidi ya mukyala y'omwami ng'ejja eba yazze waka tewaba kulya nyama ndowooza olaba baba balina kulya ebinyeebwa sirabangayo omusajja abonyaabonya mwana wa mujja we kutuuka ku mwokya biri mu bakazi sirabangayo omusajja atta mujja we atta musanji we n'amuloga biri mu bakazi teri musajja ayiira mujja we asidi biri mu bakazi kati lwaki ebintu bye bwe kibeerawo ate mwenna mubeera ku saidi ya mukazi bukenyini okimanyi abakazi tuli babi zekimanyi abakazi si bangu omukazi abonyaabonya omusajja naye nga n'ennyumba mwamubonyaabonyeza omusajja yagizimba naye nga amucunya abasajja ababonaabona eyo bangi naye bwekibivaayo mu public badda ku saidi ya mukazi ekisinga okunnuma tokoma kukola famire naddala ng'olinamu kasente bw'olaba nga abaana bakuze batusa emyaka 15 16 manya nti eyo famire si yokola ku famire endala erimu abaana abato abagenda okutegeera ozaale abapya ne bali we bakula kola endala ozaale abapya kirina okubeera abeere bwato paka bwalifa nze mpagira omusajja ow'emyaka 7 okuba embaga n'awasa kabebi ne bakola famire endala kubanga oyo omukazi aba agenda kuwa ekitiibwa kabebi kazukuluke kasakabanga sikaana kato takaleepinze takajje ku ssomero bakkiriziganyiza ka 18 2 akawase abasajja bakimanye nti mu bulamu busi bayita mu buyiti buli kyolese emabega si kikyo kati ono omukazi olaba atandise okumanyiira atandise okugira funa omulala wasa bano baleke beekuze ayi bannange bannyoko bagenda kweyagala kubanga amagezi nze teri mwanyina mukazi wa muganda nze olaba edda bwe twakulanga nga bamama baffe bawalana basenga senga oyo tanjagala nazaala oyo tanjagala jjajja waffe nga ne tuli ku saidi y'abamaama nga tulaba basenga abaffe bwe buzibu naye bwe nnakula ne nfuuka ssenga bwe nakitegeera nti bambi basenga baffe tebalina buzibu naye maama wawe ateekako embeera nze kenyini neerabirako nendaba oba nobeera mu bakwano bo baganda mulaba emboozi ze banyumya nze bba wange saagala agende waabwe saagala yakola famire ng'olabira ddala ateekawo olukomera eri bbaawe ne baganda be eri bbaawe ne bafamire ye kati nze nga nina bulaga gwe njagala ennyinyi nnyo kati awasa omukazi amuteekeko olukomera ntuufu mba nnyinza okwagala balina okukyayirawo naye ebiseera ebisinga muno ensobi yabeeranga y'abamaama baffe naye lwakwali baali bato nga tulaba basenga ate nga bamaama batugamba nga tulaba basenga baffe bwe buzibu tayinza kuba na muganda wo nga muli muti omukazi najja n'abaawula n'osigala ng'oyagala omukazi oyo kizibu babagana n'obagana lwaki owa maama we ebyokulya lwaki kati maama we yakeera ku makya n'azaala abaana be n'abalabirira n'abalimira emmere n'abaagala kati bwe bamuwa essente kikulumirawa lwaki toyagala bbawalabirire nazaala maama we nga sente aziira ate nga gwe gwatalina bw'ayita akulabirira nze ndaba abasajja sente baziwa bamaama baabwe nga mu bubba ne baganda baabwe bazibawa mu bubba tebereza maama wange wumula mirembe naye tebereza omukazi eyakuzaala olabanga baba asobola gamba mama gundi soko genda ondetera wali gundi naga maama nze mbimanyi tebereza omukazi eyakuzaala notandika omuwa sente mu bubba eyakulabirira naye nga mukazi we ali contented amanyi kyakola ekyo kituufu kyokka naye nekyagenda kuba nazaala ekinnuma nabo bazadde abaana abalenzi naye mukimanyi nti sekono tawanyisibwa kyo mukimanyi oba nedda sekono tawanyisibwa
Goroza nti oyinza okufuuka maama w'omusajja. Tasobola kufuuka maama we nga maama we watasobola kufuuka mukazi wo. Buli omu azanye paati ye. Beera ng'omukyala eyajja ofumbirwa. Aba tojja mu family n'owefuula dictator wa family gwe asalirawo kiirwa kuba bba walina ku ssente. Baagala obuzindaalo nga bba walina ku ssente. Yayagala osalawo ekyamulamu, yayagala osalawo ekyannazaala we, yayagala oyo tata tetumuwa ezo ssente. Gwe ngaani? Gwe ngaani? Kyokka naye azadde. Mbu yazikoze. Bw'omukazi yalina okubeera nnannyini maka nga bwe bakugamba wano zimba ennyumba tosobola gizimba. Omusajja n'akola ssente n'agamba omwana wange tojja muwasa nga tomwanjudde, n'akola ssente ez'okwanjula ezo ssente ze. Kyokka bwe baba banjula nga bakola meeting bagamba ewammwe mukole ku meeting. Omusajja akola meeting n'emikwano gye ne baganda be bajje bakwanjule. Naye n'otuuka mwaga amaka ate n'oyagala omwawukanya ne baganda be n'emikwano gye. Mazima ddala obeera otegeera. Asooka kubuuza ku lukiiko kuno kwaliko ani naani nti kwaliko gundi ne guno yonfanfeewe oli gundi n'abaawula mu supiidi n'abakuba mwena ne mufuluma. Mwena ne muva ku musajja n'amusigaza bw'omunasooka amucunya anti alina waakuddukira. Abasajja balinga abakazi wala kuba baakuzibwa basinga mu maaza. N'abasajja abo abaakuzibwa nnyo basinga mu maaza mubaboole. Leka naawe. Tebaba na elementi ya taata kyekizibu kye balina. Tebamanyi musajja kiki abasajja abaakulira nakulira bajjajja wange mukazi. Nakula na single mother. Tebalina elementi ya taata. Tebamanyi taata kiki asobola kukola. Ewaka kyaki alina kukola. Baba beesanga bakazi. Awasa omukazi n'omusanga ng'ayera olujja. Kati tebannaga abasajja be bati abeekoze emirimu gy'abakazi bantama. Omusajja oliwako oyera lujja. Oyera lwaki? Omusajja okutamya n'olweyo. Akuyambako. Muyambe ku birala. Bw'oba kale oyagala omuyambako mufunire omukozi. Kati n'ofuna ddi obudde obulowooza bizinesi ng'oli ku lujja oyo era oli ku bintu oyoza. Olina okwoza ebintu n'olowooza ddi bizinesi. Gw'oyinza okiraba otyo nga odda. Anti kati awo oba woofuukidde ssekibotte. Abasajja ebyo ebintu by'abazungu bye muliko, simanya omukazi olina omuyambako ewaka, simanya omukazi tolina muddamu, simanya omukazi olina omuyisanga bebi. Ebyo by'abazungu ffe tuli Bafirika. Omukazi asaana kuyisanga Mufirika. Muyizeeyo ku nnono y'abajjajjaffe nga taata abataata ayingira ewaka buli mwana n'asirika. Naye ebintu bya taata okuzannya gogolo n'abaana bannange si byaffe. Taata n'olubuto muli mugogolo n'abaana be mudduka eyo si laavu. Kale laavu n'ebigenda kukyukira mu bujja mu maaso. Mwerekeremu akatibwa ak'obusajja. Ne bw'oba olina bizinesi nga mukazi waagimanyi, beerayo ne bizinesi etamanyiddwa mukazi. Beerayo n'akasente akatamanyiddwa mukazi. Kati omukazi gaakulina mu ttaano amanyi akawunti ze, amanyi kino w'okiteeka, amanyi kiri manyaga mu bukimu akimanyi. Agenda kwagala ddi owangaale ku njagala abakazi gye baagalamu ssente. Mba njagala owangaale onkolere ki nga bukimu nkimanyi. Ulava sente omanyiwo. Buli wamu mmanyiwo. Kati owangaala onnyamba ki? Omanyiwo waliwo apartment mukaaga. Ne woba ofudde abaana bange bajja soma paka ngenda sigala mu bulamu bwafu bwangu. Wabujjo osobola n'ofuna omusajja abazze bennyini mulumbu okuzika mwinfuna. Kati abasajja ekyo bagala ne bakyerabira baga nti abakazi endowooza yaabwe si y'emu. Bwe baba batoogera wano bagala bambi abakazi bategeera nnyo. Naye ffe ebitugula bitini. Tosobola kuba nti ennyumba za gundi azimanyi, ezaawana azimanyi, bukimu akimanyi. Kati n'osuubira omusajja oyo, omukazi oyo, bw'okusabira owangaale kuki? Owangaale okole ki nga bukimu wojja ssente esobola otegeerawo. Kati owangaala kunkolera ki? Jjukira olina myaka 5, amaanyi g'ekisajja tokyayina. Matono okuba kamu nga kammese. Kankoko, kaba kankoko. Tokyayina maanyi ga kisajja. Sente ze nandigambyeko tebamala zino simanyi gye ziva, zonna mmanyi gye ziva. Abaana bange ne bw'oba ofudde teri agenda sigala waka nga tasomye. Kati oba okyangasa ki? Bakyala bamma mufumbidde muwe ekitiibwa bannazaala bammwe. Muve ku ngombo yammwe eri nti kusanga nazaala osanga maraala. Ate nga naawe essaawa yonna ogenda fuuka nazaala kubanga naawe ozaala. Ate gwe omukazi ali eyo aweva macho oyagala omusajja oyo. Ate abonze nno munnaye bannyumira. Balina engeri gye bakolamu. Soko ndetiro mutabani, soko ndetiro mwana gogenda kuwasa, soke mulabe. Soko muleete wano mulabe. Jjukira bamaama baba baagala batali babe bawase. Muwase. Ale omukazi yenna ali eyo. Olaba nti omusajja oyo omwagala nnyo. Omwagala nnyo naye tosobola mwagala kusinga nnyina.
nawe amazima ogamanyi nga bw'oyagala mutabani wo gw'ozadde mu mwana oyo gw'omwagala oyagala ne bw'aba alwana y'aba asinga ku ssomero y'aba asinga nga bw'oyagala omwana wo ne maama wa bbaawo naye bw'ayagala omwana we. Olw'okuba nti wamufumbirwa tekitegeeza nti owuninga ayina gye yava, ayina baganda be, ayina bassenga be, ayina ne nnyina eyamuzaala. Aye nammwe abasajja omukazi oyo akwagala nnyo naye tagenda kwagala kusinga nnyoko. Olinga agamba nti mukyala Bosco agende yeetondere Nazaala. Ayina nakwetonda kati kankubulire omukyala Bosco era basanga ebyo ebika ebinafu. Naye najja mukyaffe singa mufu. Nkubuulidde ebyo ebika ebinafu ebyo. Ebika ebyaffe wabeerayo omuntu nga mwavu naye nga yasalirawo famire. Naye wadde ekikumi. Naye nga ekigambo kyayogedde aba akyogedde. Temukiddamu. Kika kye. Waffe yebiye bikawe bityo nga talina ssente naye ng'agamba nti kino kirina kuba wekiti mu famire nga kirina okubeera n'ebino ebika afunye ssente yasalawo ebyo ebika ebitategeerekeka. Olanga abakazi babasalira omukazi naye baba bayita famire bagamba abaana n'abazzukulu abazaalibwa mu maka muno tulina olukiiko lwa famire tebayita ku bakazi. Kati omukazi oyimirira otya n'osalawo kika kyani ekyo ky'osaliramu? Toli wa kika ekyo. Toyina kuwadde omusali toyina wobayita. Oyimirira otya n'otandika obbasalirawo. Tikati nze nga yafumbirwa gundi alina ssente nsazeewo kibeerebwa ekyazihu. Ayina nti ssente ze twetaaga mu budde buno. Waliyo ebintu ebimu gwe bagenda kuziika mwana, gwe bagenda kuziika wa nga toyina kubisalawo nga mukazi. Omukazi abakazi bane beefudde abasajja. Abakazi olina kubeera kuwuliriza, kukkaanya, kuteesa n'ensi kusalawo n'oyimirire no Sente singa muka Bosco yali yafumbirwa waffe singa mufu. Tebalina budde. Omuntu omu osaanyawo famire bakugjawo famire nesigalawo. Yena yali abakazi abamuwagira nenga nanga abakazi abasajja balabye. Kati kyogamba oyagala kuva kwawukana kuba na Masaka. Teri munnamasaka kati no kankubulira. Olaba abali mu gundi. Mbu omukazi aje yetondere munne yamuvumye. Kati ye ono muka Bosco agenda kwetondera ddi Nazaala nti banaye wazaala omwana wo nokera ku mukyana omuteeka ku nsi ne nkuteeka mwene embeera ya mukooti ye agenda mwetondera ddi. Ete ajja kwetonda kubanga oyinza kubanga tekyali kikyenga ye. Ekyaki? Ebyo byonna byabadde akola nga oyinza kuba wadde waseesaamu emabega eno. Kati ayinza okutuuka mu kiseera n'agamba munaye Nazaala taata maama. Tewali aseesaamu omukazi yennyini. Ensonga gye yawa yokka yali emala omukubisa empi n'emigo nga 10 mu kika. Mbusaagala bamuziike ku kika kubanga banaamuziikayo bajja kutwalawo wano. Eyo yokka ensonga ekumala nti omukazi tategeera. Eyo yokka alumirirwa bya bugagga talumirirwa mufu. N'abaana be bennyini tabalumirirwa. Tanaba kijja kye basengula. Obwongo bwonna kati kambabuulire 90% abasajja abafa bakazi baabwe obwongo bubeera ku ssente tebubeera na mu kuziika. Buba ku ssente. Kugabana bintu alandise kweraliikira omusajja yazaala ebbali ali abakazi kambabuulire. The moment omubbaawo kayendera n'azaala ebbali kitegeeza you no longer own that man. Kasita azaala ebbali bw'ati kitegeeza omusajja oto owuninga. Waliyo abaana b'otazaala bamuowuninga nga kitaabwe. Waliyo abakazi abaamuzaalamu bamuyinamu percentage. Bamuyinamu abaana nabo baba balina be bamuyita. Jjuka buli wozaala musajja oba olina bw'omuyita. Oluganda lutandikira awo. Ng'ow'omuzaaliramu ekikoobo kingi togenda kivaamu paka mwana kujjako omwana ng'afudde. Era olaba ekika nga kitegeera. Omukazi okumanyanga ebintu bizibu. Osanga omukazi nga kitaawe yafa. Ng'ali ku kijjanya namwandu nga si yamuzaala. Namwandu wa kitaawe. Ng'ali mu kijjanya bakayanira bintu byewaabwe. Naye nga mu maka mwali agamba nze buli ekiri wano kyange n'abaana bange. Tewali mulala ajjamu. Naye nga ye waabwe. Ali mu kugijjanya muka kitaawe na mwandu. Ate si yamuzaala. Oyo mukazi. Oye mukazi kali ng'ofa wano mu lugendo mu kugenda ewaabwe abyerabira nti naye ayina entalo ze wano. Azaala n'agamba nze bukyange ekiri wano kyange n'abaana bange. Omwana tazaalibwa wano talikitwala.
omwana tava mu kyenda kyange tagezanga n'alinnya wano naye nga yobadde ewaabwe naye omukazi aliyo si yamuzaala naye agamba wano waffe wano wa kitange wano wemmanyi wano wa kitange ati ng'oyo omukazi ofa ng'ogamba nti agenda kulumirirwa ng'asala nawo nze nkimanyi nze engeri gye mmanyi obwongo bw'abakazi teri kiyinza tuukawo waffe oba ku mwannyinaze naye ndaba omukazi nga yeegezageza ne ŋŋamba mbu bambi oba omanyi nze ntegeera nnyo mba kimanyi kati onaabala kino era kaaba ebiri nnomo teweesansabaga kubanga nja kuba ntegeera nti olimba kwegamba abakyala batono abakaabira abasajja okugjako abaana nga bato abaana be baba bakyali bato bakyasoma ate ng'omusajja talina ssente omukazi oyo aba akaaba bituufu aba agamba fiizi zigenda kuvaawa tetulina nnyumba omusajja talinazimba biba bimuluma ebyaddala era omusajja amuluma ebyaddala naye bw'oba olina ssente omukazi aba akaaba bifu aba alowooza ssente aba akaaba bifu kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 naye nga ze kyembagamba abakazi ayolana n'ebyo ebintu bya Bosco emyaka gy'amaze n'omukazi mbwe emyaka 3 30 years oba 27 oba naye nga gisukka mu tugamba 2 ku ssente z'ayina okuba ng'ayita nnamwanjula wadde omukuba embaga tulaba nga aliwo question mark ne Katonda abalongo n'abatwala eri olaba nti waliwo ekibuuzo ayagamba wennakuwa omukazi ono embaga n'abanga ninako obuyinza ayinza okugaana abaana bange okujja wano era wadde teyamukuba mbaga naye ajja bbagaana okulinnyawo ng'ogamba bakyaba tamukubanga mbaga myaka gy'amaze nene ku ssente z'ayina naye ebintu byetumiikiriza kyova olaba mbagamba obwenzi ala abantu bagamba obukola lumu lwoti nga bulijjo obagedde ogamba kaŋŋumire wano balongo ate omukazi yenna banne yenna ali eyo bw'oba olina kyansi kaka omukazi ajja oyo akkuba embaga olaba yoga bawuza mbako kawetabweta ako kuuma buuma akantu ako kalina amakulu nga ddala nga bbaawo afudde bw'aba waali tekaba na makulu naye abakazi bakaka embaga funa empeteyo for security reasons maaso ekitegeeza singa mukyala Bosco yayina empeta singa abadde wampeta singa abadde agiina yalikoze ne selection y'abanaziika ate gye nabba wa kaadi simanyi bannazaala yandirinnye ku mulambo gwa mutabani we poliisi awo naye namwe abasajja bwolaba nga mukazi wotategeera bulungi tomuwasa bwolaba nga obwongo bwe bwambwa tomuwasa gavumenti etuyambe etuleetera obumu obupima omukazi atategeera omusajja abaamulaba gwe jesita bwe bolabanga conversation yona ebigenda mu maaso bino bya mirembe n'asamba bino byansambya bino bya ajati ne aji gwe bireete ewaka mu biteeseko ne mukazi olaba obwongo bwe bugwa ojja tegeera nti ono tategeera omanyinze ebintu byonna nalabye kati kali buli mukazi yenna yabadde ku sayidi ya mukyala Bosco ng'ogalaye naye yadde nze ni ttiimu simanya namwandujju buli mukazi yenna mubbi gwe buli gwe walabye oba olina gwe wakozeko interview ng'ali ku sayidi ya namwandu manya oyo mubbi era oba olina bbawe mukubira omutaasi omugambe nti owaayo oli ku kizibu kati omuwansi nsonga ki lwaki oba ojjako omwana omugye wa nnyina ate ng'okimanyi Ssaalongo alina ebifundikwa 2 buli kimuwawo kimanyi siiga weka mwinamu abaana alina abaana balanga 8 ebweru ate buli lunaku gwe kennyini buli wakoma omugamba kulikayo Ssaalongo kuba wakimanya nti Ssaalongo naye nogaa nze ngenda kwezikira bbaawa ngaani nga kuva ddi nga abakazi bazika babba baabwe
Era bakayanira mirambo migagga. Naye omwavu ani akukayanira baga. Ono yafudde mwalizere muno omuntu wammwe. Olutolina muwadde akasente. Nekyo olaba mpagira omusajja alina sente okweyagala okulya nze atona babalenya Lwasa. Nenze Eva siva ku side ya Lwasa. Lwasa muwagira. Muwagira ne wakala ku machana awasa omusajja bamanyirwa nnyo nga baavu. Banange tumanyira abasajja abaavu. Ne wafunamu kasente. Afune sente nera mutandiko mumanyira nedda. Sente ezo tezi. Kojango yasikira nsikire. Naye nga yazeenuunyeza. Nze nga bwe manyi sente bwe ziri enzibu ez'okunoonya. Omusajja waba yina sente. Nawe yagala kulya ku kawala kato. Ayagala ku vacation ne ka baby. Aketutu. Omusajja oyo mumuleke. Kubanga abakazi baamugaana nga tayina. Ewaka batugamba tugate muluto banange mufumbye nte mutufumbira te mutata wano obuko obwavu banyaffe bennyini batugamba. Sina manyi gagenda kufukamirira kasajja kanaku. Jukira mama ino fukamirira obuko. Agamba nze sina manyi gagenda kufukamirira kasajja kanaku. Kyegeza nawe bennyini bakwagaza mugagga. Bakwagaza ayinamu. Kali waki omusajja oyo bano bennyini abaavu bemuganye ate bamala ne bafuna sente ate ne mubasinikirako amannyo. Lwaki ogaana omusajja alina sente zatagenda kwewolako okuwasa omukazi owokubiri? Ogaana waki nga amwagala? Ye sente kati kambuze sente z'omusajja azeeyagalira muddi baba tawasizza. Mbuza abakazi n'abaana be balina zeeyagaliramu. Kati gw'owona abona obulamu bwo bwonna abakazi b'ozadde n'abaana abakazi b'owasizza n'abaana beeyagaliddeko mu sente zo be bakusalira nawo. Nyooza olaba. Bakutegeke bakuwa n'eryenvu n'ecaayi ng'ogenda. Bebiriwo. Bw'oba owulira ekintu ekikuwa essanyu ng'ogenda kiteekamu ssente zo basajja mmwe ng'olinamu akasente kiteekemu. Oba oyagala genda ku trip gigendeko. Oba oyagala kulya abasajja babonaabona nnyo bambi. Olina ekisa. Sirina kisa. Obasaasira. Leero kambuzi saagala nnyo basajja bantaba naye waliwo ekintu kyolaba nti ekyo kyo kituufu balina okukola ki? Okweyagalirako mu ssente zaabwe. Kali waliwo akasajja akalaba omukazi. Omukazi omwagala naye mama tasobola kunzikiriza njoza mmotoka. Nga mtuufu tosobola mukkiriza. Kati omusajja oyo amaza afunye sente. Ayagala ekikazi ky'amabi naggula kuba yakuwasa. Omugambe tojja mwagalayo. Omukazi oyo mukyawe nga wali baamugaana nga mwavu. N'embaga zino muzikende temuwasawasa nnyo bakazi embaga. Ate gw'ogambye abakazi basaba embaga. Andi ekyo kiri kusadya mukazi kimanyi nti n'embaga omukazi yagifunamu omusajja talina kyafunamu mbaga. Kugamba abasajja bagaana ate okuzibawasa. Walina okubaawo ensonga. Naye toli muzibu toli mwangu. Walina okubeerawo ensonga. Abakazi basaba abasajja embaga. For security. Kakati ate abasajja eno oli mu kubagamba. Temukkiriza. Nabo musooke mubeetegereze. Walina okubaawo ensonga. Lwaki owasa omukazi oyo? Tomala owasa excitement. Okimanyi embaga 100% omukazi yagifunamu. Omusajja talina kyafuna ku mbaga. Ne ku mbaga kwennyini tuba tulinze mugole mukazi. Omusajja ne bw'otajja. Omugole agenda kufuluma atya. Buli omu aba alinze mugole mukazi. Embaga eba y'abakazi. Bona ne mu mmotoka badde ku sayidi eri. Buli omu aba afuluma omulundi okusooka. Abasajja baazaalibwa kubonaabona okuva lwe bavudde ku nsi, lwe balinnye ku nsi. Ne waagwa ekigo bagamba kisajja nga kibebi bino bibebi bitambula ne kigwa. Agamba ennume ekula bigo. Ennume ye musajja. Mumuleka agwe ajja kuvaawo. Okuva omukazi omwana omulenzi abonaabona okuva nga muto. Babeerawo ebiti ebyokwasa. Abalenzi mugende mwasa ebiti. Tayinza agamba muwala. Ebizibu byonna babiwa balenzi. Ne mukula bwe batyo. Newaka bwe batyo. Kyalaba na mu nnyumba emu. Mumuleke yeeyagale. Akole buli kyayagala kasaabane. Size mwagala ne wakala ku kyana wasa omwana we emyaka 2 ye nga ayina 5. Nze mba simuinaako buzibu. Kasaaba nga ayina ssente ze. Aba basajja bemulaba abo abenze abatambula akola kirako. Naye omusajja omwenzi leero akuba ayina ssente mumuleka yende ekiba kye kimuwa essanyu. Agenda kufanga tayenze nga ne ssente tazeeyagaliddeemu. Aleke abantu bayendere mu ssente ze, abantu beyagalire mu ssente ze. Bw'aba akyasobola oziryako n'azeeyagalira mumuleke. Noba leero tuli ku kiwani. Yeggwe. Mama Feza. Mama candidate. Watyanga wuwo. Omusajja. Nze omusajja alina ssente wange tasobya. Kale bawuza simanyi omusajja yankubye n'envaayo. Ojjako ng'onzise.
Obanga kifuuse kya lubeera nti ogenda kunkubanya naye mwe oluyirumuze lunobye edda mukwano Olufuula lwala aba abakazi bosanga zera bonsongamu oba onkubye mukwano ajja kusongamu onobe ogende ow'omulala kkube ate ng'oli yakusongamu busonzi mulala akusibe ku miguwa kati mulwadde tuyomba tukaya naawo omusajja nankuba oluyimbu nennoba nze kugira ng'oli mwavu noba nze omusajja alina ssente alina obuvunaanyizibwa ku bulamu bwange 100%. Bonna mbumukwasa n'abukontrolinga bw'aba asobola obbulabirira tova wano etaata genda bino sima bantumye mu kyalo naŋŋamba tova waka ŋŋamba bugambi bba wange yaŋŋaanye nensigalawo mwabasabire mumanyi bano abagenda nga tebasiibudde sisobola nga nkimanyi ndi mu motoka mu mafuta go mu ssente zo ŋŋende ewantu nga sikugambye ntya okujjako nga nze yeerabire nze mba neerabira neebeerako obuvunaanyizibwa naye nga ndi maka ga musajja yandabirira 100% mbeera mu bwongo wonzika n'ab'e Masaka kubanga banna ab'e Masaka batya aba Bosco bali mu kwekalakaasa tewali yeekalakaasa abo mukazi yabataddewo beeyogere mukazi ayogera kyennyo mukazi ali ku sayidi ya Nazaala nga n'abakazi ba Namwandu bwe bali ku sayidi ya Namwandu ne bavuma Nazaala kanazaala tukalaba kakalu kaki kati n'oli naye Nazaala naye alina abamuwagira era beebo ate mu lutalo lwonna tolina kontrol ku kigambo kikye nina okuvuma oba kikuluma nina kikuvuma luba lutalo olutalo bye bitubuka siba ebituba lutalo jamu abaana jamu bannamwandu jamu bamaama olutalo ovuma buli kikuyise mu maaso ovuma omwana novuma maama novuma neibabe abo bayita olutalo kugamba luba lwakukakkanya ludda luli oba olina kusinga buli kino olina kyoleeta ne kisinga kirina okusingisa kireete bw'oba omanyi toyagala ntalo tozeekola ki lero asimala gundi avuma gundi jamu abaana nze nga nayingidde olutalo nduyingira fuulu oba neibawo oba bbaawo bonna mbaleeta wenena gwe nsobola okuleeta okuwangula olutalo kujjawo kati mwaba akatandika ozirwana entalo za midde yangenda nenziraba olinga kanaebe muba muyomba mujjemu abaana nze gwovuma nange ndi mwana wa muntu lwaki ovuma maama wa munno ovuma maama wa munno naye nange ndi maama wa muntu kati nze omwana wange tagama nti ovuma nnyina lwaki ovuma maama wange kati nange bwevuma nnyoko mbawo nina okuvuma tuli mu lutalo bw'oba toyagala kukuvumira maama wo ba mwana wo then tobaako gw'ovuma tobaako gw'oyogerako sirika period naye woovirayo n'ovuma nti maama Zabba olinga kino nange nja kuvuma nnyoko wa kizigo nkivume bweba nkirabyeko maama we alina ebipaapi nja kimuvuma kubanga nange ndi maama wa muntu ate oli kunvuma ebintu ebyo olutalo bwe lujja nga lutalo lwakuwangula kyoyinawo ekikutaasa ekikuwangisa olutalo kyoba olina okuleeta okuvuma nze nga nnakuyingidde nkuvuma nenvumira mu kitaawo n'ennyoko n'abaana ne banneibabo ne bwokola nabo bonna olwo bayita olutalo kati Irani bweba erumba Isirayiri bagambako nti mukube wano waliwo abasajja akuba ekikompala nekitiramu enkoko nekitiramu abaana nekitiramu abalema nekitiramu ab'omu ddwaliro nemmese olwo lwe lutalo nti bwe mba nkuyingidde okumba n'emmotoka gy'ovuga njivumiramu olwo lwe bayita olutalo naye sobola nti maama Zabba ndi mutalo naawe vuma nze katuvuma abaana bange mukwano nange ndi mwana wa muntu vuma nze tovuma maama wange nange ndi maama nange ndi mwana kati nze lwaki obeera ovuma mba nina okuvuma kalamba owai ebintu bya mama Feeza mama candidate tebiggwa naye nga tulabika tuyinza butasukka wano beebale nnyo okutulaba n'okutuwuliriza nokukola ki okutulaba n'okutuwuliriza musibe bulungi mweraba